So we cooking, so with the cookie, kaboom, you don't know say well it's your boy Ziza Bafana. And the cookie promotions, you don't know click and the follow, you don't know. Ojakula baba bikuno kwa beranga batologomya, atenga batologonyabo, beba abaino tologonyezibwa. Kaboom! Mwekuma tembele bulungi. Happy New Year, Merry Christmas, love you. I don't know. Cookie promotions, we are the best. So she must take that one of the other boys are going to she is at another one of the children. My God, and come. But I'm not to cookie promotion. Love you, my brother. You don't know, shine we. Tubagalanye, you don't know, bring out Jerry. And everybody. One day, they are the Bukubara city. One know, Katina want to say, one is still to a night. To a night, to get a better second of the Jamaica, but I'm going to get a moment of I'm going to give you more sense. You will never put your mind on the developer. Children of the one is still my DJ want to never make them go sleep. You don't know, so it's a lot. Blessed you all, you don't know. I love you so much, I love you big, you don't know. Yeah, so come here. Sirika. Can't you only go get the call and talk about fireworks? My God, blessed my brother, bless you. But that you better guess to be not at the Tony DJ. You probably saw the mama. Come data DJ. DJ, come and listen. Mama, ukube hakabu. Kono njiwani se. Sirenyo, wimba mokuba. Nganda dongo chokuba. Elimwa bilungo binji. Ulira webuga. Zijitazo zosuna. Enanga zokuba. Emirere bojifuwa mama. Suna. While of them are finna run, Miss everybody so we run. Pirates are be back for new style fashion we bang. That's how we sing and design. How is so we trending overseas. Yo, you don't know say roundabout, so we round back, we round and a yard. Mwabala kulava gaga the TV yo Ziza Bafana menium kabum amaje. Omukulu Ziza Bafana. Yes sir. Tukulabye obedde oli mu hype n'abantu bo. Mulinga abali mu kubisanya. Kiki ekibadde nako leero tubadde tuli ku mulamu aki. Endongo eyo mpitiddwawo nga mugenyi mukulu. Waliwo mukwano gwaffe abadde alina omukulu gw'okukola show ye bamita Roger Mo. So bato bange from the ghetto, bato bange abali mu kuyiya city babeerewo, so nga nina okubeerawo olwaje tuli wano ku Equatorial parking kintu ndi just era kirungi nga okirabye. Okay, kakati omwaka guno kayo guno guweddeko. Tusuubira ki omwaka ogujja? Era suubira okulaba ebyenjawulo. Obuzibu temusuubira ate obuzibu temukkiriza. Ne when you believe you achieve. Kati nti abantu balina kukkiriza nti Bafana Obwakabaka bwakoma 2019 kati 2020 kitegeeza nti mwaka gujjudde si gwa nsuusuuba okubanga bwanjala. So kati omwaka guno gujja 2020 nga bwe guli ogukutte guti engoma egenda kubeeti. So ffe tugenda tandika actually guno omwezi ebivulu tetulina bingi nnyo olw'ensonga tuli mu kushootinga videos. Tuli mu kushootinga videos zigenda yiikamu awo January, February zigenda kuba videos yiika mu buyisi enkola gye munyumirwamu Bafana bw'alina okikola
kubanga bino byonna bye tuli mu bikibyo neera still biyamba ffe bwe budde bwe tugula okusobola okuba nga tubawo ekintu ekijjudde ekinyuma nga ddala kigenda kuzzamu amaanyi oyo ajja omuto gwe tuzadde oba omwana we gwazadde gwalijja ajja kukakasa nti bano abasajja baali bakikola. So mu ngeri eyo tukola kiri anajja asobola okufuna hype amanye nti ate nina kuyimba nnyo okusinga kino bano abasajja kye bali bakuba. So kyova tukiwa obudde olw'ensonga twagala kwolesa kitone kyakuyimbira ddala. So Bwakabaka tukulabye okuŋŋanyiza abavubuka bangi abadde abakuba freestyle awo bokuba nabo freestyle. Tulabye abaana bano kiki twogezaako bayigiriza bo nga bo. Abo abaana bolaba balina ebitone mu bo era obalabye ebitone binene. Just nti yengeri yokka oba byebimu ku bulikonda bosobola okufyucharinga nabo obazzaamu amaanyi kwe kulabikako ne badde mabega microphone buli rojaminga nabo n'okwata microphone naye n'akwata microphone addamu amaanyi kibanga gwe bonokwano omuwala n'agwa ku musajja ayinamu ng'abadde takyalina suubira n'agwa ku muntu ayina kyabadde yeetaaga kyennyini kwegamba nti addamu amaki aba kibanga kyamagero. So kati naffe butyo bwe twali nga tetunnakwata microphone bwetyo bwe twali ddala ng'oyagala kati ate ffe twalina bubi nnyo si kweno generation ekyuse mu myaka gino emitono nti kati abaana bamanyi nga babadde obawuliraawo era obawulidde babi nnyo n'okusinga bemumanyi because bali ready kyobola nange mbawo obudde nti bakabigwe nga bawulidde bajja bawulira babi nnyo abamu batwala obubaka bwa reggae music abamu bali awo nga bo yali mu reggae music omwoyo gwajjula abamu bali mu dance raga abalala bali mu afro abalala bali mu reggae abalala bali mu malobooza kwegamba kino kijjo bimwana Uganda kyeriko just nti abagifuga abantu okuyimba oba entertainment kye kintu ekisinga okujjumbira abantu kati naye tebakiwabudde kyandibadde kirina n'omubaka mu parliament nga kiteesebwako kuba buli mwana gwolaba ewaka omutatandika abaana bonna ba fresh kid kati yalabira ne famire ye asoma nti ekintu ky'okuyimba kyandibadde nga kyamaanyi naye nti abasooka mu game okuyimba oba plan yali etyo bakyali kitya naye nga kyo abasooka bali bakirenze kubanga omuntu ng'akola album n'agifunamu obwanana bwa ssente n'alabira famire ye naye neyeyagala n'ajja kukiddako naye kati ate ebintu bayongera bitta busi nti okuyimba simpaka okuyimba mission naye nti abantu balinga bali mu mpaka z'okuyimba naye nga omuntu alina ennyimba nnyingi naye nga ennyimba nfu olw'ensonga nti abantu baba ku kituufu ekyokwagala original oba okwagala ekintu ekiweereddwa obudde okufumbibwa obulungi. So tuli ku ekyo kibula music nti alimu ebibuuzo bingi. Kirungi nyogeza nayogera ku fresh kid olwaki omuntu wabeera ne manager n'avaayo nafuuka owakabi ate manager n'amusuulawo mu maaso kaawo kati fresh kid ne manager we bamugobye n'amwabulira n'amuta golooza kino fresh kid agenda kweyongerako oba just agenda kusooka abeererawo nga waali nga golooza ki ekyatute manager golooza ki ekireetera bamanager okuta omuyimbi ng'abadde afuuse ow'ettutumu ennyo just ebigendererwa by'omuyimbi bituuka noza nga yasuubira birala ne balimu okukwatagana ne manager naye ekintu kino kyanjawulo mulimu abayimbi abaleetebwa ba manager nga manager amugye from the trash n'amuleeta eri abantu waliwo n'abayimbi abeereeta ng'omuyimbi oyo yalina okunoonya mu managinga okitegeera kuba yamanyi ekintu kyengeri gyakikolamu kati wafuna manager ajja n'ebiruubirirwa ebyomutwala mu maaso aba amwaniriza. So kati ebiseera bingi waffe bwe tukola ne bamanager nabo obadde tobamanyi obamanya okitegeera nti oyo egundi n'omwenya n'omwetutumu naye ng'abasinga oluusi abatasobola kukola mirimu abasinga baba local managers nga wano locally asobola managinga bulungi kati bw'oba oyagala music wagende on another planet oba another level kati oba okitegeera obwesanga ng'ate you need another manager ate n'osanga tebasobola nga omanyi bannayuganda tetunajjamu ogwo omutima gwakukwatagana kati osanga ate okukwatagana tekuliiwo olaba omuyimbi aba muyimbi ne manager naye wano Uganda osanga manager alinga muyimbi eswaga libanga lya muyimbi kwegamba ate abatagambikako manager bikyate nga manager yalina okuba nga ye afuba okulaba okitanga bwe tulaba managers abalala mu nsi ezikiririza mu music. So kati ebiseera bisinga nti akisinziira bayinza okuba nga oli manager gwobadde oluusi kati nga wala fresh kid manager wadde atandika ayinza okuba nga yabadde oluusi amutunza mu business yakuba nga mutwa maaso ate nga oluusi bali oba oluusi babaagala abeere nga asoma okuyimba ng'ayimba lwebagadde kati kisinziira baba n'enkolegana zaabwe buli omu enkolegana yonna olaba n'obufumbo buggwawo kati abantu bonna batuuka ne buli omu n'akwata ebyekuba buli omu alina ekirooto kye n'endaba y'ebintu. Watusuubiza embaga yakomawa embaga yo era nga bugasa agisuubiza mwe nagisuubiza gwe ngenda kuwasa abantu batugamba ojja kukola embaga mpaze yammwe yo ngenda gibakolera ng'abantu ente muziri ebiki naye gwe ngenda okuwasa gwe nasuubiza mwe sisobola basuubiza mwe mbasuubiza ndongo
Omukyala wagamba ogenda mutwala mu mugundi. Anti wange kyenjagala kyenkola. Bwe njagala mutwale enkya mutwala. Kati ye bwangamba nti nedda. Sente zino zonna zagala okonera mu baga soko nterebo ekizimbe gaggadde. Kati gwe ng'omunenya. Tomukola bino bye bakoze Julia Ngume. Kati Ngume iba abakyala batondebwa kufumbirwa. Kati fe mu lunyiri lwe tulimu twagala kukolera abakyala baffe ebintu ebinene okusinga bye basuubira. Ye emboozi ya Julia Ngume wagitegedde? Naye ye Julia Ngume yaliwa. Yali mugazi wa Martin Ngume omugenzi. Yabadde alina okwanjula bate yazze. Ne babayata mu kifaananyi kye bayanjudde ne bakyanjulira senga ye yagenze eri mu bantu. Anti buyinza okuba nga bukodyo bwabwe bubadi. Ng'era kyobulamu boogerako kuba babakubya akabadi. Ne baleeta ekifaananyi bo bali mu bubadi bwabwe anti laavu yaabwe bombi. Ayinza okubanga mugendeetera mu bifaananyi ensi etegeere nti ate tulize ku next level. Kati mwate ne mukiyita anti mu buli kimu muba mu kwogera. Buli kimu muba mu kujajinga. Naye nga buli omu alina obubadi bwe n'engeri gy'akolamu ebintu tebitukwata kuba bamwanjudde oba teyazze. Kyogezaako gamba kadde kabadi k'abayimbi. Anaafuna omulala gy'abayimbi na bubadi obwo. Bubadi. Bafana. Kala Bafana yo babulira bugambo busema. Roundabout abawagizi bange mwenna bana abali eyo mbagala nnyo bana ba mama. Betuli mukola era mbagala nnyo kusinga bo munjagala kubanga byembayiza bingi okusinga oba bye mulowooza ne bye musuubira. Mbagala nnyo era kye mulina okumanya bane tubeere mu ddembe kubanga ebirungi biri mu maaso ng'omugenzi bwe yatugamba radio. Ate kye mulina okuba kiri kimu nti oyina eddembe okukola buli kimu ky'oyagala naye ekituufu. So kati mu ngeri emu oba endala twetegereza gye tulaga naddala tugenda mu nnaku enkulu mu biseera bya kusanyuka tulimu tuziyita festive season eba holiday mu bantu abasinga. So obulamu tubutwale serious kubanga jjukira oyina ebirooto oyina bingi byetanatuukiriza abamu twakazaala abaana abamu wakalaba kikati bingi oyina obituukiriza. So kati obulamu tubutwale nga buli special kuba Katonda atuula mu bo naddala gino emibiri. So twerabirire ate twefeeko twongere okuweerera abaana n'okumanya ddala ebyo balina okusoma ebituufu just okumanya kyekiriko. Mbagala nnyo welcome to 2020 mwe tugenda okuba nga tubateera endonga ya namaddala. Mbagala nnyo bana bammwe mwekuume mwebale kwagala music wa Uganda mwebale kwagala bayimbi mwebale kwagala Ziza Bafana. I love you so much. Kaboom! Roundabout. Akatalekeka. Tusuubireyo konsati. Akatalekeka kankabawe. Kyemulina omanya kiri kimu nga muwulira endongo gyenkola era omuntu bw'oba you appreciate era ng'osiima omuntu osobola osiima. Kati bwe nti bwe njagala n'okukola ekivulu kosa gye njagala okukola njagala nga si bya bulijjo era abaali balabeko kuba ku kivulu kyange nga nkikoze abaali batendinzeeko bakimanyi. Njagala nnyo okukola ebintu bino ebinaasigala mu mutwe gw'omuntu oba mu byafaayo by'okulaba kwe ng'agamba nti n'ekintu kyakabi ngera bw'owulira music oyo gwe tuyimba. So nze siri mu kukola bukozi show. Njagala okukola show weewaawo twagala okufuna naye njagala okuba nga nkola ekyo omuntu kyalaba nti luli yakola bw'ati kati akoze kino nga kigenda maaso. Si kuŋŋanya bukuŋŋanya bantu okuŋŋanya bantu kyangu naye obakkusa n'obawa ekintu. So kati mu mbeera esinga mba njagala tukole ekintu ng'omuntu anyumirwa Bafana agenda kufuna okuyiiya kuba ndi muyiiya bwe ngattibwako abantu abalala ne baneegattako ate tuba tugenda kuyiiza ekintu gw'alaba osasule onyumirwe oyige okitegera ebintu binyume olabe. So ekintu kibe nga kigenda mu maaso. So akatelekeka kwe kubeera nti nno kyokka basemyeko Manager Steven CEO Manager Steven Mubonge kwa nene yatukoledde kino yatuwadde ekifo kino ne director w'ekifo kino CEO Steve ajja kubongeko ne manager w'omwana ajja kubongeko tusagala kwa mukulege tuwe mukuzirege gondi tuwe mukuzirege rhythm kubanga regati mwana betulanga tuli mulavu nga tulina omukwano nga tuli bavubuka nga Steve okiriza ebintu bino binga byapindaaabukola kasizo tuweze tubikola era tuze mu balafe yakabitu Rogamo, Rasta, Coffee, Martha, and up until attire. My brothers, I love you so much. Keep the eyes open. You don't know we have the eyes production.